Kino kyekibira kya gavumenti ki Bugoma Central Forest Reserve ekisangibwa mu disitulikiti y'e Kikuube ekisanyiziddwawo bannakigwanyizi. We tutuukidde mu kibira kino nga kyonna kumpi kiweddewo olw'abantu abatannategerekeka abakitemamu emiti n'okwokya amanda. Ab'ebyokwerinda okuva ku disitulikiti y'e Kikuube nga bakulembeddwamu RDC Godwin Angalia batemezeddwako nga bwe waliwo emmotoka ezisoba mu 6 eziri mu kusomba amanda okuva mu kibira kino. Mu kubalinnya akagerero olw'ebbiri zikwatiddwa. Okumanya bannanyini emmotoka bano bakimanyi bulungi nti kye bakola kikyamu. Emu ku mmotoka ebadde ekwesa amanda nga tosobola kumanya nti kwegali. Ate endala ebadde naye ekubyeko amanda era tebazikkiriza kweyongerayo. Godwin Angalia RDC w'Ekikuube atubuulidde engeri gye baagudde mu buufu bw'emmotoka zino. We have been carrying out enforcement, we have been arresting. Only today that we got information that 6 cars. So I said, let me also join the force. Because even the NFA team, they are moving. They have been joined by even district leadership. Ono agamba okuva lwe yalondebwa ku bwa RDC w'Ekikuube azze alwana bwezizingirira okulaba ng'ekibira kino ekyali kyonooneddwa kiddawo. I found when our Bugoma Central Forest Reserve was encroached. People were growing maize, people were clearing trees for charcoal and timber. So what I did was, and the boundaries with the neighbors was not clear. What I decided as a leader was, one, to request Minister of Lands to come and open boundaries afresh. Probably to replant pillars of NFA. That exercise is ongoing. Asabye abantu abakyalemedde mu kibira okukyamuka mu bunnambiro nga tebannakwatibwa. And we cannot allow our forest to be taken by Sujui because of charcoal and timber. We get a lot from that forest. We get revenue through tourism. Students from Makerere normally come to Bugoma for research. We are getting local medicine from Bugoma. We have oil and gas activities in Bunyoro. We cannot allow Bugoma forest to go. Emmotoka ezikwatiddwa zitwaliddwa ku kitebe ky'eggombolola y'Ekikuube ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso.